enkanyi bonna leero weebali. Nakimera Catherine okuva ku St Gerard waali, Nambuusi Fatuma okuva ku St James Kalugulu waali, Nabukenya Bushira okuva ku St Peregrine Nakatogo waali, ne Natukunda Sala okuva ku Nathaline Vocational waali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulangira Kalimaazi ntuddewo, ndi ne munnange muzzukulu wa Nviirimbi Ndawula Liberito. Ate eno DJ Daniel gyali talina kika naye nga tuli mu bintu bya kabbinkano. PK Frost Kabanda Nannyazi tulyogera mu kabbinkano wokka, yali wali akutte ekkalaamu okugemulira abaana bano obubonero bwabwe. Ate ne Jesse Mukwaya muzzukulu wa Mukalo naye waali yatuteeka ku mutimbagano. Twagala kwebaza bannaffe aba Fancy Confectionery wali ku Edward Avenue okuliraanawo mu maaso g'ekizimbe ky'ofiisi za Meeya. Abannaffe bano bagamba nti tukola keeke eza buli kika, tukola eza birthday, tukola busumbuusa obuwooma obwa vegetable, obwa beef, rice, donuts, tukola ne buns ennungi ennyo, obukaati obwa mwana akaaba ate ku bbeeyi neya layisi. Naye jangu awo wennyini ng'oweta bw'oti okkirire tulabe nga ofuna ky'oddayo nakyo ewaka. Abaana babe nga bakulisaayo nga balina akantu ke basitula. Bw'ayagala keeke ez'emikolo tukubire ku nooti 7 nooti emu 48 49 22 68 oba nooti 7 82 49 22 67. Ssebo Director Mukulu Sebulime n'omukyala mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuweerezanga akantu akateekateeka abaana bano ne bajja mu bbiinkaniro wammaggwe nga bagumu ddala. Twebaza nnyo bannaffe aba Valley Cave Restaurant. Valley Cave Restaurant tuli ku Hobart Street. Hobart Street awo wali okuliraana Vienna Guest House awo okkawo madaala awo. Tulinawo ne section ya VIP, tufumba emmere yaffe eya wano eya bulijjo, tufumba ekyenkya ssaawa 12 ez'okumakya. Ekyenkya kyaffe kiba kiyidde ng'okirya bulungi ng'ogenda ku mulimu. Tusobola okuleetera emmere yo bw'ogyagalira oba mu woofiisi oba wa, oba ofunye kati kalungi omusana ennaku zino mungi nnyo n'ogamba oyagala kulirako wali kawuufe, ng'otukubira ku nooti 753 67 65 35 ng'abakulu Bakulaishi, Bamudombero, Bamaneja Budu, Basharifa, Scovia, Shakira nga tukuleetera akamere kaffe ng'ate okalya bulungi nnyo. Bannaffe aba Valley Cave mwebale nnyo okutuwa akacaayi akawoomu. Joyce nno naye yagambye ajja kutuwaayo kacaayi naye nga kafa ababbinkanya mukawulire bwe kawooma. Mukyala Joyce ekyabakuza webale kubeera ku Radio Buddu, ate n'oterako n'abantu abanywa akacaayi n'akamere akawungeezi ne bawuliriza akabbinkano. Weewaawo tukwebaziza munnaffe ali naffe. Tugendako katono mu katuuso kaffe ak'engero. Be bannaffe aba Nile Vocational Institute basangibwa wano mu Masaka City ku kkubo erigenda e Kako, era bagamba nti basomesa ebyemikono, omwana n'amaliriza emisomo gye ng'asobola okwetandikirawo omulimu ogugwe. Kaakati no basomesa abaana bamaze P7 ne siniya ey'okuna, kw'ossa n'abo mwattu abatafunye mukisa kutuuka mu bibiina ebyo babafunira ekyokukola. Basomesa amasomo omuli welding, basomesa hairdressing, ebyobuzimbi, accounting and finance, secretarial studies, automotive mechanics, fashion and design, plumbing, nursery teaching, electrical installation, catering n'amasomo amalala mangi. Kakati no bagamba nti mwattu bali ku musingi gwa Church of Uganda, naye nga n'eddiini endala bazaaniriza tebasosola mu ddiini. Kaakati mwattu bawe abayizi babasomese bakugukire ddala. Okumanya ebisingawo nno ku Nile Vocational Institute basange mu kibuga Masaka wano ku Kampala Road, kilomita 2 zokka okuva mu Nnyendo nga odda ku ludda e Kako. Bakubire ku 070 537 51 oba ku 0702 32 68 10. Tweyanziza bannaffe aba Nile Vocational. Ndi ne nani?
Oyogerako nnyo ne bakuwulira ab'oku Nazarene si kyekyo? Ani? Tumirayo abantu basatu. Tumiddeko mama wange Kasakulazi. Tumiddeko Grace okuva mu Kokobala. Kokobala kibiina kyeki? Kokobala eyo kale otyo okyalina yaba netumira ku musomesa aliyo Amiri, Daudi, Sylvester. Kale kabasooke bakuwagizeemu ne wano kuba n'abaakuwadde obubaka. Weewaawo ono agambye nti planet ya Neptune Saara bakwagaliza buwanguzi. Waliyo ne planet ya Neptune. Senior 3 yonna bagambye nti awamu ne Kokobara House bakwagaliza buwanguzi. Kaakati bano bagamba ffe abayizi aba siniya ey'okubiri ndowooza yakubiri empandiika twagaliza Natukunda Saara obuwanguzi. Agambye mbu ye Ssenyange Amel aka Amic Menz wamu ne Kasasa Simon Peter ne Nabukenya Angel. Katono n'agamba nti nze Kibuule Gonzaga Natukunda tukwagaliza buwanguzi bwokka totuswaza kubanga okiikiridde essomero Ssaabasajja awangaale. Kaakati Natukunda tutandise n'engero nnya zetutuusibwako bannaffe aba Nile Vocation. Oli wedda twebolyabolya nga twagala mumanyiire. Ompulira bulungi? Ompulira bulungi? Kati ddamu luno. Basajja mivule bakuwa obubonero busatu. Ekyo olwokubiri awo nno kati otandise bulungi. Olwokubiri Natukunda kwana erinnya lyo nno ndyagadde ate buddamu engero obulungi ojja kunsanyusa. Bwaddene. Wakayima yogera kama oyogererawo. Bakuwa akabonero gwani? Nabukenya Bushira muwa akabonero ke kamuligambwako nnyini. Leero okusatu Lubaala agoba nsonga Natukunda malayo. Wakayima webale kukkiriza tewali. Kale nga takuttidde wuwo kankuwa olusembayo nkuwummuzeemu. Enswaswa eteeyanula. Wakayima webale nnyo teeka wano ebiwaawo byange bagamba enswaswa eteeyanula era egaggala byabamu nno mugenda mugambo enswaswa etayanula eba yayanise eki kyerina okwanula. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Bannaffe bano bakusaba obukuliridde ekipya guno nno muzannyo empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu baguleetedde ku new curriculum. Gugenda kukuyambako gwe omuyizi ku bya new curriculum nga bajja amagezi mu bitabo eby'enjawulo. Abayizi mwenna mugwetaaga nnyo okuva mu siniya esooka okutuuka ku siniya eyokuna. Bakuleetedde omuzannyo guno ng'ennaku z'omwezi 27 abw'ekyotera ate gwo gujja kubaayo kugwa O-level ekyotera ng'ennaku z'omwezi 27 ate Masaka nga 28 bajja kubeera ku Maria Fulo nga bagenda kuzannya emizannyo ebiri empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu gwa O-level ate n'agamyuka omutezi ogwa A-level. Kale tugenda kubeera bwe tutyo. Bannaffe aba Palo Pictures bagamba muleete abayizi bonna aba one A-level ekyotera nga 27 ate ne Masaka Maria Fulo ng'ennaku z'omwezi 28. Tosubwa nno okulaba ku bazannyi bo bano wammanga nga Judy Bamundaga, Ssenyonga Medi, Muzeeyi Yasini, Lubowa, Ssentongo Charles, Jacqueline n'abalala bangi. Nze Nabukenya Bushi. Nkwagadde nnyo kubanga weddira ngabi si kyekikyo. Mwattu engabi njagala nnyo. Tumirayo abantu babiri basatu. Okusookera ddala ntumirako maama wange omu bw'ati ne baganda bange omuli Kathe Namuwonge ne Florence. Bonna mbatumira abayizi ba St. Peregrine n'abasomesa bange bonna. Tumira waakiri omusomesa w'Oluganda. Ntumirako omusomesa wange ow'Oluganda Teacher Sentima Franka ne bbaasa amperekeddeko. Ebbaasa yakwerekedde oli mugumu nkutegedde kati. Sente weeri naye bagambe nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omukaaga omusomo gw'olulimi Oluganda mukimanyi. Bakimanyi?
bakimanyi. Kale bano nabo bawulirize. Mwana wange Bushira nkwagaliza buwanguzi bwokka na nkuweereza essaala ono ye Namuwonge ne Queen. Kale Namuwonge ne Queen. Ono agambye nti ow'omukwano omwagala Bushira tukwagaliza buwanguzi ye Jovia, Esther, Eddie, Joani ne Lawrence. Agambye Bushira tukwagaliza buwanguzi nze maama Esther wamu ne Esther, Baby Mike, Marvin, Simon Namwanje ne taata waabwe. Bano nabo bakwagaliza buwanguzi Alois Senior 6, Henry Senior 6, Bridget Senior 6, Ronald Senior 6, Viola Senior 5, Olivia Senior 5, Rita Senior 5 ne Sharifa Senior 6. Bushira nga bw'ogwisa oteredde bulungi sijja kugamba nti onywedde. Weewaawo olugero lwaffe olusooka. Linda Buwere. Saala. Linda Buwere awanguza Buvuma. Tereera. Linda Buwere awanguza Buvuma. Nedda. Awanguza Buvuma. Jangu. Linda Buwere bwawanguza Buvuma. Nedda. Bawe ekituufu. Ekigambo kiri nti Linda Buwere yawanguza Buvuma. Yawanguza. Olugero tebalugwattako olunyukuta ndala wadde okwawulako genda ku kirala. Olugero olwokubiri balunaayiza. Wakayima bawe ekituufu ng'ow'embaliga akulembera omusulo. Olugero namba 3 anaakugoba ku nswa. Akugamba Linda omulalu oyo mulalu. Tereera okyali mu budde. Akugamba va ku mulalu. Wakayima yogeraawo. Akugamba nti oyo mulalu. Jangu. Akugamba nti tolya mulalu. Tolya omulalu. Gwani? Nakimera Katalina Wakabonero. Olugero namba 4 kyewalyanga. Kyewalyanga bw'olaba ennaku olekayo. Busatu. Tweyanze geeteeka wano tambula weeyongereyo wali aye tulabe embeera endala nga bw'eneebeera. Genda mwana muwala ku muzindaalo naye nga njagala okujjukizaako bannaffe aba Hajati Sarah Bridal twambaza abagole tupangisa n'okutunga gomesi ez'okwanjula ez'omulembe. Tulina bridal gowns mu bika eby'enjawulo. Tulina emishanana, ebuyindi, obusuuti, ebitambi, ebiwuzi n'ebimuli ebyamwannyina omulungi byonna tubikutonera bulungi nnyo n'obuduleesi obuliko. Tulina obugoye obuteeteeyi obwo obw'abaana ababuuza ku mikolo. Tulina buli kimu ky'okwambala ng'okoze omukolo eky'omulembe. Awo nno tutuukirire wano tuli ku Hobart Street okuliraana Equity Bank oba okuliraana awo Kwewaayo Veterinary Store. Tuli ku noti 7 noti 4 54 34 31 be bannaffe aba Hajati Sarah Bridal. Peony Tents ffe banno ddala mu kukola tents ez'ebika byonna ku bbeeyi ennungi ey'abantu 10,000 okuva ku $2.5 okutuuka ku $3,000,000. Tutunda tent wonna w'ozaagalira ozisangawo. Tukola camping tents mu size ez'enjawulo ate nga tuzikutuusaako wonna w'oba ogyagalidde. Tupangisa obutebe, tupangisa tenti mu size zonna. Gwe ne bw'oba oyagala tenti ey'abantu ababiri tugirina ate tujja gikuleetera w'ogyagalira. Tuli awo kijja bwemi ng'onootera okutuuka ku round about bw'oba ova Masaka ate bw'oba ova ku Lwembalala omala kuyisa round about oba waakagiisa akatono tuli awo ku mukono gwo ogwa kkono ng'ova Embalala. Bw'oba ova Masaka tuli ku mukono gwa ddyo. Peony Tents tukubireko tetujja ate kukuswaza. Tuli ku noti 757 28 74 94. Ffeffekka tuba ne tenti ezitukula obulungi. Mwana muwala gwani? Oviiriddewo. Mwatuyogera ku ddoboozi tuliwulire. Kalugulu lisangibwa wa St. James?
Kisangibwa mu disitulikiti y'e Lwengo. wa awatuufu owetera mbiriizi owetera luddawo Wetera Mbiriizi. n'okwata e Lwengo n'oyisa e Lwengo mu tawuni bakuwulira batumireko Okusookera ddala ntumirako maama wange Namatovu Sauda ne taata wange Ssengonzi Isa awo e Kalugulu n'omukulu w'essomero lyaffe omukulu Kasaga Ivan. kabasooke bakuwagize ne bano Ona Nambuusi njagala eddoboozi eryo ndiwulire bulungi Nambuusi Wangisema. weddira nnyonyi tutandise n'engero zizino bannaffe abannaire vocation bye bazikutuusaako olusooka gwe kitaliiridde nnyina Wakayima ntirinda buke tewali mulala olwokubiri byampuna Wakayima walya jangu kale ogezeeko okukkiriza Omwana. Ngekeraawo tugamba byampuna ng'omubbi wa mu nju oba nga nnyinimu gwe bakwatidde mu seppiki y'enva otegedde ekyo olwokusatu wamma Fatuma mpaawo magombe gazza lugero Wakayima ate wali ng'embuzi eruma weesula katugende ku lwokuna atazza embwaye kumpi malayo timuyinza Wakayima jangu atazza embwaye kumpi nti nze yange eyiga n'ekibi. muwaka gwani Nabukenya Bush. Nabukenya Bushira muwe akabonero tweyanzige teeka wano jangu namba 4 weewaawo tugamba nti edduuka liririmu mu Masaka erya Infinix Store bano no bagamba nti balina ebika bya Infinix byonna mu tekinologi yenna atambulira ate ku musendera ogwa 4G ne 5G kabali no bagambye nti store eno nno nnene bulungi ate ng'erina buli kika kya Infinix jangu bakuwa amasimu gwasasula cash naawe ow'ekibanja mpola bagamba nno nti sitoowa eno olunaku olwa Mande bagenda kubeera nga bagiggulawo mu butongole naye ng'ebeera nzigula okuva ku Mande paka ku Lwomukaaga kaakati bagenda nti tosobwa grand opening eno ate ng'amasimu gagenda kubeera gatundibwa ku bbeeyi ya nseko buseko era ng'ogenda kubeera ng'ofunirako simu gy'oguze ogifunirako screen guard ne cover nga bya bwereere. Tuli mu kibuga Masaka wakati wano era tugamba nti ku luguudo Elgin Street okuliraana Byansi Pharmacy. Tukubirako ku ssimu 075 ensonga ojja kuba ozikwatidde ddala bulungi nnyo. gwe ani Nakimera Katamini. ekiwaawo kyange kyambale bulungi nnyo nga bw'olaba DJ Daniel bw'akyambadde otyo nakimera weddira nseenene Yes, seven. oviiridde wa Biridde ku St. Gerard. Ba- Kayirikiti. Mm. Revira. liri ku luguudo lw'evviira awo Yes. nga waakaweta okuva ku lw'embalala bw'oti Yes, seven. siri eriri mu geeti ennungi ennyo Yes, seven. tumirako ku bantu Okusooka Mm. kimirako mami wange mukyala Nasuna Juliet sangibwa Kalangala. ozaalibwa bambejja Iye. lwaki baakutuma lya naava kale tugende mu maaso Ntumirako abayizi bonna nga bamperekeddeko Nansamba Oliver ne Gloria. Ntumirako abayizi ku ssomero gye nvudde abayizi ba St. Gerard wamu n'omukulu alikulira omwami Sebadda Ronald. tweyanze ne bano bagambye ye Nansamba Olivia wamu ne Nakayenga Gloria Blessing Anita Jackie n'abayizi b'Oluganda abasini eyokuna bakwagaliza buwanguzi Coach Moses coach naye abizeemu kale Coach Moses abakyala abo balage nti oli w'amaanyi nze ndi mabegawo Coach Moses omumanyi kale fe bazannyi banno nannono Doli ni muzannye biki ozannye omupiira Yes. netball football osamba namba ki Samba namba mukaga. ugwe Iye. Daniel oyinza omusala emirundi 3 Mazima. kale banno nannono Dorini Nancha Dorini wamu ne Nabukera naye ono y'omwesobolera ne Grace bakugambye nti tobaswaza twala mwana muwala Weewaawo
tugenze ku lugero lwaffe olusooka Yes, sir. akyogerako si yakireeta Kinyeeze. Wakayima tewali bawe ekituufu. omunafu tayita njala kujja alowolereza enkoko byerya Tebimaze awo ttooke. Tereeza okyalina obudde. Tebimaze awo. Nkukkiriza Tereeza. Tebimaze awo ttooke. Wakayima jangu. Tebimumaziza awo ttooke. Wakayima omulala jangu. Tebimumazisa awo ttooke. Bawe ekituufu. alowolereza enkoko byerya tagimaliriza ttooke Oba tagimazisa ttooke. ttooke Oba okoza bwoti mu nkoko N'olowooza. nolowoozaamu byerya nzoganda kankomaawo kaakati olugero namba 3 Yes, sir. amaaso g'enjala Nonyeeze. Wakayima tewali bawe ekituufu. gatuukira mu lusuku amaluma Kinyeeze. Wakayima bawe ekituufu. si njala Tweyanzeeko omulungi awuliriza twagala kwebaza naye nga twebaza nnyo ne bannaffe wano nga tunaatera okugenda muki lowooza ono yeewuwo ono yeewange ekituufu nga tunaatera okugenda mu bwino tujja kugendayo ne bannaffe ab'amazima bugagga nabo baategattako mu kabbinkano kano quality feeds basangibwa mu kibuga Masaka wali ku kizimbe kya Falkland opposite ne Old Taxi Park oba taxi gye zaasimbanga wansi wali tutunda emmere y'ebinyonyi n'ey'ebisolo n'ebirungo ebigitabula omuli cacu bulokeni obusonko ebikejje mukene layimu ne boosters zonna ku bbeeyi naate ensaamusaamu yakuteesa mazima bugagga quality feeds tulina ekyuma ekikuba bulokeni ekirungi kikuba ka bulokeni nga keeko akasobola okuliibwa enkoko wamma nayo neyeeyagala nebeera mu kiyumba ng'empapala bupapazi bweti tukubire ku nooti 7 nooti 5 65 59 62 oba nooti 7 55 01 57 69. tukwebaziza olw'okubeera ng'oli naffe tuga nti bo bannaffe aba Umaru Educational Center Day and Boarding School lino nno ssomero eririna byonna bye weetaaga okubeera nga obangula omwana era nga bakugamba batya nti basomesa eddiini ey'obusiraamu ate nga bakwasisa ne Qur'ani ku mwoyo era mwattu baakwata ekifo kya 12 mu masomero gonna mu ggwanga agaasinga okubeera nga gakola ebigezo by'olulimi olw'Isiraamu ndowooza kati awo bategeera omutendera kwe bali kakati bagamba batya nti basomesa n'amasomo gano amalala era nga basomesa okuva ku nasale paka ku siniya ey'omukaaga kakati tebasosola mu ddiini era nga bagamba nti essomero gazi abaana bakwatibwa bulungi ate nga ebitone byabwe bikulaakulanyizibwa basomesa arts ne sciences bagaba ne bursaries ku baana abagezi n'abo abalina ebitone ebisukkulumye ku by'abannaabwe Umaru Educational Center basangibwa Mutukula ku booda osobola obbakubira ku ssimu ne mwogera ku nsonga z'omwana ku 070M 39 14 oba ku 070M 29 38 77. Kaakati abo nga tubajjeewo bo bannaffe ate aba St James O ne Level bo bwe bajjidde bagamba nno nti basangibwa wali ekyotera ku Kisangwe omuzadde ne bagamba nti bw'obeera otunulatunula ng'onoonya w'onootwala omwana wo asome bulungi ate ayite afuuke wa mugaso mu ggwanga genda ku St James SS Kyotera lino nno ssomero ly'abaana abawala n'abalenzi baaniriza eddiini zonna bakulaakulanya ebyemizannyo era n'ebitone by'abaana ebirala kaakati bagamba nti bagaba ne zibbasale balina n'emmotoka etambuza abaana nga bagenda mu misomo egy'enjawulo school fees zisoboka security eri ggulugulu era bagamba nti St James SS Kyotera ssomero lya O ne Level nga basomesa arts ne sciences lya kisulo naye n'abaana abava ewaka babaaniriza omuzadde aweerera omwana singa Mukama Katonda amugerera n'afa omwana asigala asoma tebamutaataaganya kaakati bagamba nti okuwandiika abaana kugenda mu maaso ku St James awo ekyotera bakubire ku ssimu
0703 7 7 oba ku 0772 6 9 Ku lunaku olwo Nakayinga Gloria wa St. Gerard Vocational School na Lubega Dennis wa Classical Secondary School, Sebulime Mathias, Kabale Sanje, Sendagire Michael, Africa Buzirabu. Ku lunaku olwokubiri wiiki ejja tujja kubeera ne Lugaju Fire St. James Kalugulu, tubeere ne Bukenya Ronald Kijabwemi Secondary School, tubeere ne Kibuye Specials Mbirizi Modern Secondary School, Jumba David, St. Stephen High School Kyotera. Ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 19 tujja kubeera ne Waguma Henry St. Stephen High School Kyotera, tubeere ne Nampe Wozulaika Mbirizi Modern High School, tubeere ne Nabulime Shanita Kibinge High School, ate tubeere ne Nalufunjo Susan Alliance High School, Alliance High School kituufu. Ng'ennaku z'omwezi 20 tujja kuba olunaku lwakuna tujja kubeera ne Nabukenya Sise Misanvu Secondary School, Nabukenya Jazira Kyotera Parents, tubeere ne Sewanyana Ronald Kibinge High School, tubeere ne Migadde Charles Suubi High School. Olwo ku lunaku olwokutaano wiiki ey'okubiri tugifundikire ne bano: Serugo Dickson Kyotera Parents, Kakumirizi Davis Misanvu Secondary School, Lubyayi Frederick Kijabwemi Secondary School, Bukenya Brian Alliance High School. Ebyo tujja kuba tulibabuulira. Ani? Tuzeeyo. Tandika n'atufunda tugende wa. Njagala owulirize bulungi. Ekigambo kino okyatulenga bwe kiwandiikibwa. Enseenene. Natukundo tuwandiikidde enseenene. Tugambye enseenene. Muwe ekirala. Eggwolezo. Ga ezamamansasana. Wa. O. La. Ebbiri. Za. O. Ate ziri waliwo obbiri. Wawandiise eggolezo. Neffe twasomye eggwolezo tomuwa. Ekigambo ekirala. Okulooperera. Okulooperera. O. Ka. U. La. O. Ezamamansasana. Pa. E. La. Ra. E. Okulooperera. Ra. Okijje wala. Kulikayo. Mugende mu bisoko mutwale mu bisoko. Tugenze mu bisoko n'atukunda. Okuba ekinnya n'empindi kisoko kitegeeza ki? Kubanga ekintu kikuli kumpi nnyo. Olwokusatu. Abasibira mu bbwa oba omusibira mu bbwa kisoko kitegeeza ki? Kubeera mu buzibu. Okyalina obudde. Teeba ekirala. Kubeera nga toli bulungi. Wakayima tewali amanyi musibira mu bbwa. Babuulire. Abo abasibira mu bbwa tubaba basirikale. Basirikale bafaana. Engatto bazisibira eno waggulu. Genda mu maaso. Tugenze mu ggulama. Owuliriza? Bulo. Butiko. Bukoko. Gagwa mu lubuugi. Sakubba. Nedda. Okyalina obudde. Biribba. Ono tebayo ekirala. Wakayima tewali. Bawe ekituufu. Awuuli. Kalato. 14 Muwakabonero ani? Nambusi muwabonero kakabonero ke.
tweyanzege tutambule tukulesse obadde osigadde butayanguwa ekikutwala mwana muwala yambala ebiwaawo ebyo tugende mu maaso oli mu kabbinkano k'olulimi oluganda tubeera n'abaana ba senior secondary school abaana bano batusomesa olulimi oluganda ate naffe ne tuyiga eyo gye tuli mwebale kubeerako nnyo ani Nabukenya ow'Engabi Bushirandi naawe tuwandiike okuyunga wandiika okuyunga kati nagayo okuyunga kale naajogedde ne uyu ayogeddemu tugende ku kyomukaaga okukeketa ne wali wasoose wagaanye tomuwa kale katugende ku kino kyo kyekiyita emiwula bakuwonya akabubonero busatu tugenze mu bisoko Nabukenya wange Nabukenya okukongojja omumbejja Namaalwa kisoko kitegeeza ki kunywa mwenge kutamiira bakuwa obubonero busatu tugende ku kyomwenda kyo kyandinyumye naye kale tugende ku kyomwenda wuliriza embwa okuzira amata nakyo kisoko kitegeeza ki ekintu ekitasoboka komaawo teweemenya kyekintu ekitasoboka katugende ku ky'ekkumi wuliriza waggulu wansi wabbali amannya ago gagwa mu lubuuki wakayima omuteebi omukulu jangu nedda tuwulira ddala ne mu ntebe eyo tweyanziza eyo ebeera 16 wa tweyanze gwe mulungi awuliza tukyagenda mu maaso n'akabbinkano tukyabbinkanya abaana bano ani Nambuusi kozi baasa gwe yawerekedde Nabukenya kale Nambuusi tugenze mu kwatula kiggweso njagala otunuulire nze ne bw'okomaawo genda ku kirala okulokompoka bakuwe busatu mulaala bakuwe busatu naye tukinyumanyi oganye nti ezannabansasaana totogamba nti tugende mu bisoko tugenze mu bisoko owuliriza okukwata agantiteeyite kisoko kitegeeza ki wakayima jangu Nabukenya kuyita mu makubo mangi Nabukenya mwakabonero mwaka mangi makwata mukuba nega mangi kituufu okunyeenya agaliba enjole oba okunyeenya kugaliba enjole kisoko kitegeeza ki kuzina mazina mubonero busatu tugenze mu ggulama munda mu nsi
mu nju gano gagwa mu lubuuki. Okyalina obudde. Teebayo olulala. Onsaala. Obadde olina ky'ogamba Wengabi? Naye akyenenyezza. Yes. Ebeera 18 naye kale tweyanziza omulungi awuliriza tuwulayo sabulina kyabalemye wayinza okubaawo ne typing eraawo kusinziiraku nga bwe mmanyi embuza amannya. Katugende ani Nakimera ow'Enseenene yatula. Owulira? Owulira bulungi? Okwejjukanya. O ka wa ja ezannamasasaana u ka a na ya obubonero busatu. Yatula kino ntambaazi na ta a ma ba a na za yi. Nedda owandiisa oba ntambazi. Kale tugenze ku kino yatula kino kikonyogo ka yi ka o na ya o ga o. Mbakuwa obubonero busatu. Nkutute mbisoko Nakimera. Okubeera mu mbuzi ekogga kisoko kitegeeza ki? Kubeera mu kkomera. Bakuwa obubonero busatu. Eky'omwenda. Okufunya kakokola tondeka nnyuma nakyo kisoko. Kakokola tondeka nnyuma. Kugezaako kulwana. Mukyalina obudde? Wakayima. Kudduka nnyo. Naye oli abadde akyogeza ng'essaawa naye badde mukubye oba? Ekubye ayogera. Muwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuzo eky'ekkumi. Wuliriza. Olumummu luyina kye tuyita nakongeza kikolwa ekolagana nalwo jimpe. Ono. Teeba ekirala. Eyo nakongeza. Oyo. Nedda. Wakayima. Jangu. Oyo. Nedda. Ono. Wakayima ate gwe sijja kuwa kubanga okopya ebigezo abeera mulungi. Batwalire bwino wuuyo atweyanziza nnyo tweyanzeege omulungi. Omanye waliwo abasomesebwa bwamiisiko okunokadamu kale atweyanza nnyo tweyanzeege omulungi awuliriza tukyatambula. Muwe bwino baaba tutambule. Soma bwe bakuwadde. Kusoma. Soma. Abagoma baakuba nnyo ng'omuyimbi bw'ayita lubaali yenna okuggwaayo. Era omuyimbi ng'ayimbidde ebbanga ggwanvu yakuba akalulu nti ululu wuuyo atuuse. Abayimbi mwongere gwe ow'engoma tewalidde kyaggulu. Era olwo ye omuyimbi yayimukako n'afukamira amatiti. Tumugyeko titumusala akabonero abadde awezezza buna bwe bakuwadde tweyanziza. Kati tusome busomi ezo teeka wansi edifooni ne bw'otazambala kati zireke. Tweyanzeege musongerewo atandikirewo. Tandika. Ani asomye?
ate ani yeekyusizza nti ayogere mangu nga sinnamusindikira bakulu. Ssaalongo Yusufu Ochoomu Apuuli Ntambaazi Nawolovu Kiita Waggulu yeewuunya okulaba nti omukazi amulabye nga yeekyusa mu nzikiza ekyo. Mu butuufu yali yeekyusizza emirundi nga muwe obubonero busatu. Tweyanziza omulala. Alabyewo watandikira? Atandike. Nze neekyusizza nnyo. Ate awo abamuli okumpi ne bagoberera nti wano olabyewo nnyabo, jjajja gw'oyita nnyabo, bw'onaddayo okwekyusa nga tosabe tujja kukuyitira abanaakusobola. Mmemba yali akyafumitiriza nga bw'anaasaba akawala akaali katudde mu nsonda akalina akaloboozi akaali kalaga nti kato, ne kasaba nti jjajja nsaba okwekyusa. Ko jjajja nti weewaawo muzzukulu. Ate olwo ne baddamu buto okuyimba. Muwe obubonero buna. Tweyanziza katufune ono amaliriza ate tugende ewa kigemuzi agemule. Omulazeewo Nakimera ow'Enkima, Nakimera abawanseene. Tandika. Ekirungi ku luno tebaatwala bbanga. Omulindwa n'atuuka. Mmemba yagenda okuwulira ng'omu ku bantu abaali mu maaso ayaniriza nti tusanyuse okubalaba jjajja. Ko jjajja nti weewaawo muzzukulu. Gwani jjajja? Ko omugenyi nti nze Kawagga baaba, mumpe ku ntabaluganda ndyeko. N'akagonja nyweko baaba. Omugenyi ng'eno bw'alya obugenyi, buli mukiise yamwanjulira ensonga ze, ezimu nga za butazaala, endala butagaggawala. Obubonero 7 ate tubadde tukyanyumirwa ate singa tutabuliddemu wali naga muzzukulu baaba nzenzize. Tweyanze gwe omulungi awuliriza atukwebaza okuba nga tugoberedde bulungi okuva wali we tutandikidde. Kati akadde tugenze kawa kigemuzi naye nga twagala okukujjukizaako bannaffe abava le Cave Restaurant. Yakutte ennamba emu mu kulonda obupapula yakutte ennamba 4 n'atukunda Sarah. Engeri yafunyewo 3, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 3, Grama teyafunyeewo, Bwino n'afunawo 4 teyalonzeeyo, Mugatte gwa bubonero buli 13. Nambuusi Fatuma engeri teyafunyeewo, ebisoko yafunyewo 3, okwatula n'afunawo 6, Bwino n'afunawo 4, ate n'alondayo kamu, Omugatte gwa bubonero buli 14. Nabukenya Bushira engeri yafunyewo 3, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 3, Grama teyafunyeewo, Bwino yafunyewo 3, n'alondayo 3, Omugatte gwa bubonero buli 18. Ate Nakimera Catherine wa St. Gerard's engeri teyafunyeewo, ebisoko yafunyewo 6, okwatula yafunyewo 6, Bwino n'afunawo 7, n'alondayo kamu, Omugatte gwa bubonero 20. Tuyisizzaawo abaana babiri olunaku olwaleero, Nabukenya Bushira owa St. Pellegrin SS n'Omugatte gwa bubonero 18, ate ne Nakimera Catherine owa St. Gerard's Omugatte gwa bubonero 20. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwenna ababadde ku leediyo Buddu Wire Mbazuulu ngambira Joyce awo ekyabakuza ow'akakyaya akantegekere ngenda katuukirako awo. Mwebale nnyo mwenna awo ekyabakuza ku stage ababaddeko, mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwa bannange ababbinkanye tusituke twekwateko mu ngalo nga bwe tugenda kuba tubadde tusomesa ate tube nga bawe ne gundi zaabwe ezo bazigabane. Musule bulungi, mweraba.